Thank you, ladies and gentlemen, members of the press. We just had open, candid and friendly discussion with the EU delegation. We took the opportunity to express ourselves. Of course, the whole idea, the EU delegation wanted us to discuss a wide range of issues, including our preparation for the elections, our plans and our alternative policy. But ultimately, the meeting focused mainly on the issue of human rights, which we hold so dear. We took opportunity to also raise our concerns about the seeming hobnobbing of the diplomats with a clearly brutal person, that is General Museveni's son, and we express our concern that the people of Uganda tend to view it as a support for their oppression. Of course, the leader of the delegation took opportunity to explain himself, which I would want to reiterate. I will explain it. So it was a productive conversation. I took opportunity to also raise the plight of our brother Eddie Mukwe, who is rotting away in jail. And I mentioned that it would go a long way helping him out if the voice of the development partners is raised to save his life and ensure that he gets urgent specialized treatment. Thank you, Excellency. Thank you, ladies and Gavina bagambye tujja kuba tubaweereza ebiba bivudde mu meeting eno kyo kiseera kati tuwulire ku biva eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakungu abamu ababaddeyo mu meeting eyo. Wabula nga His Excellency yagambye nti nno yeebaza nnyo ba press okubanga weebali n'okubanga bakavaringa ebintu bino newankubadde babatekako nnyo kamera nnyingi b'ebintu bya NUP babikola lwatu tebeekwekereza tebali byakyama naye nga mu nsonga ze baateesezza kale mwe mubadde zino wammanga nti baateesezza ku ngeri gye bagenda okuba nga bakwasaganya akalulu kano babadde baagala kumanya ddala akalulu kabadde kagenda kutambula katya ku ngeri ku mukono gwa NUP biki bategeseewo okulaba nga kalulu kano kagenda mu maaso nga tekalinaako buzibu bwonna olw'ensonga nti ekigambo protest vote bakiwulira abavubuka bakyogera nnyo era nga bazze kukwekenneenya nkola eyo balabe oba tereete buzibu mu ggwanga n'ekirala nti boogedde nnyo baisira balitadde nnyo ku nsonga gye bayita human rights mujjukire nti eddembe ly'omu buntu like amateeka g'obuntu nti ebintu nga bina banyonyodde nti ebintu byolina okwetuusibwako ng'omuntu oba bye balina okutuusaako ng'omuntu okubanga buli muntu yenna alina eddembe okubanga abirina. So ekintu ekyo kiba nga kigibwawo kiba kiraga nti ddala eggwanga lye mulimu si lya bwenkanya oba si lya buntu bulamu. So ensonga ya human rights yo bagyogeddeko nnyo nga gye nkomeza era agambye n'otugamba nti nno mwe mwabadde n'ensonga y'omuganda waffe Eddie Mutwe teyamulese ebbali kubanga ali eri avundira mu kkomera naye ayagala ate babeeko ne kye bakola okubanga basobola okumuyamba adde engulu oba azzeewo obulamu bwe nga bwe bwali naye bagyogeddeko era ne baboogera nabo ne bagamba nti baba balina kye bayinza okukolawo kubanga wano tulabira ddala human rights gye bali okumenyawo era nga Eddie Mutwe naye alina rights ze ng'omuntu zalina okuba nga asobola okufuna eddagala asobola okugenda n'ajjanjabibwa nga n'ebirala bigenda mu maaso ne boogera ne ku nsonga endala egamba nti nno bannayuganda bangi balengera abantu nga bano nga bazze bajagamba nti ate si kipya nnyo kya bulijjo ne ku luli bajja baakolawo ki naye bano bagambye nti nno okujja kwabwe ku luno His Excellency abasongeddemu manyi ye teyeerya ntama yabagambiddewo nti mmwe Abannayuganda abangi abali eno era balowooza nti mmwe mukolagana ne Nakyemalira mmwe mumutendeka abantu be mmwe mumuwa support mumuwa ssente mumuwa buli kimu so twagala tumanye muyimiridde wa muyimiridde ne Bannayuganda oba muyimiridde ne Nakyemalira era n'agamba nti omukulu abadde abakulira bonna abakiise yabyesambye n'agamba nti bo tebali mu support ne Nakyemalira wabula nga twagala tumanye biggweerawo olw'ensonga nti tuwulira bigambo bingi abantu bangi abasobola okwogera naye tutuuka mu bikolwa ne bakola ki ne babulawo kati twagala tumanye gye binaggweera olunaku lwaleero naye ate nga mu lukuŋŋaana luno lubadde successful nga His Excellency bwagambye nti lubadde lw'amaanyi nnyo naye ate nga n'omukulu era amuwadde olukusa n'ayogeramuko so omukulu ye ate bw'ayogedde ayogedde ebigambo bingi naye n'abagamba nti Bannayuganda nti bo nga European Union
bateeka nnyo essira ku kalulu ke Uganda era babadde balaba balondoola buli kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nga elections zaffe bazaagala nnyo baziramu interest olw'ensonga nti tuli mu mwaka mubi nnyo nti tugenda mu kalulu mwaka ogujja era mu kino ekiseera baagala kulaba kigenda kuggwa kitya nga tekisaanyizaawo bantu bangi kubanga nabo beerabirako ddala ekyali Kawempe North era ne bagambira ddala nti kino tekigenda kuba kirungi webanga tebalina kye bakozeewo wabula nga twebuza bagenda kukolawo ki oba kiki kye basobola okukolawo bo nga bo ku maanyi ge balina katuke mubateereko naye mumuwulire kikyayogera then tweyongereyo mu maaso awo. Also dear, we continue to also raise our concerns about the we are pursuing with all the political parties. We have met with NRM, now we are meeting with NUP, and we will proceed also with the other political parties. And why are we doing this? Well, because this is an important year. Uganda is heading for elections next year in 2026. It's an incredibly important process, of course, for the democracy in the country, and we expect all Ugandans to take greater interest in this. And so do we, as diplomats and observers, active observers here in your country. We follow closely what's happening in the country this year. Together with the NUP leadership, we have discussed the conditions, the state of affairs in Uganda and how this will affect the elections next year. We have seen this year that there has been some violence around the by-elections in Kawempe North, and we have discussed and expressed our concern about that, as well as lately kind of interventions by the security forces against team members of the NUP president, and we have expressed our concern about that as well. This does not seem to point to a level playing field, which is so important in a democracy that is heading for elections. So we appeal to all political forces in the country to respect the ideas of democracy and to pursue these elections in a calm way to achieve fair and credible election results. We also discussed lots of other things here with Honorable Kyagulanyi and his team, and for example the economic affairs here in Uganda, talking about the European Union's support to private sector, the incredible, remarkable increase of export that we have seen from Uganda to Europe, which we celebrate together with Uganda. We have discussed issues around our priorities for green transition in Uganda, our support to governance, to democracy, to civil society, and all, in general the kind of engagement that the European Union takes in Uganda, which is not and should not be politically biased, but we take pleasure and honor in seeing the political parties like we did today to understand how they plan for the elections and in the way that they work and how they appeal to Ugandans, in particular to young Ugandans, because we understand that this is a country with young populations. All political parties probably work a lot. mainly nga muwulidde omukulu ayogedde ebigambo bingi bye baateesezzaako nti mu kiseera ekitono ennyo kye babadde nabo bateeseza ku nsonga nnyingi nnyo ez'okufuga eggwanga Uganda, ez'ebyenfuna, ez'ebyobulamu, eza buli kimu, era ne bavumirira nnyo ekikolwa ekyali mu Kawempe North, naye obutaswala lwa gavumenti eno ya NRM kumanya nti tebaswala nti ne gundi naye akyali ku gundi, akyali mu kooti ng'agezako okulaba nti omusango guno ogwa Kibba kalulu gwe Kawempe North aguwangula, naye nga NRM era yamutwala mu kooti obutaswala obuliwo, naye nga nolaba n'abazungu abaali e Bulaya bagamba nti mu kugoberera bulungi akalulu kano balaba obutali bwenkanya eryanyi eryakozesebwa security forces ezaaliwo
byonna ne brutality ngeri gye bayisawo bi Abannayuganda abantu bamenyebwa ebigere bakola byonna mwabiraba wano ku channel naye nga ye omuzungu yagambye nti yes ensonga zonna babadde balina ozoogerayogeramu ate nga si gwe gusembye kwegamba bakyayongereza ku nsonga tukimanye bulungi nti ebbanga eriyiseeko His Excellency Bobi Wine yagenda ne ttiimu ye Bungereza era waliwo olukiiko lwaliwo ne bateesa ku bye bateesaako kati ne leero bongerezaako naye ate batugambye nti mbonga bye basindikiddwa European Union era bagenda kutambulako ne mu bibiina ebirala bawulire naye nga badde balina okusookera ku NUP National Union Platform because kyekibiina ekisinga amaanyi wano mu Uganda then ebirala ne bigoberera kati ebirala bwe banaagendayo byonna bye banaateesako tetumanyi naye ng'ebigendererwa byabwe tutegedde nti baliwo okulwanirira ddembe ly'obuntu ddembe ly'abantu human rights n'okugezako okulaba nga